Anatoli Kirangwa Joseph abeera najja kumpi ku church zone yabeera kolya container village yatunda birime nangatto yabonyabonya omusajja abonyabonya ate yatukasuka wabweru natukasuka emyaka gyonna tatafeera fatubonyabonya yali ababanja mu mwalimu mbanja fete twinda kyatubanja kyava ku kibakasuka wewe tukasuka ife twala balese court order tugeze makoti Muzeyi tetuwoza makoti tugabadde mu bino na bwala Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko noti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima okubanga 3 Oktoba enkuba etonnya enkuba etukuba waliwo tutukana okulaba ng'eringa etutwala n'otutwala kubanga amazzi gayikirira waneeno okusomoozebwa okulala okuliwo omusajja oyo kati abadde ayiwa malamu mu ttaka omwo ng'akozesa bino ebimotoka magulu 10 Sinotrax ng'akozesa Sinotrax naye ng'azikyusiza ddala wano we tuli era ne video nazo tuzirina weeziri ate ng'abikola kiro ne tubanga tegenda kubanga tuwebakanamu we busomozo konna konna kwe tulina ajja n'azisimba no n'asimba nga 3 nga ziveeri ne tuva nga tulina okuvaawo kubanga abadde alina program yali yayagala dda yakaleetawo abaguzi 3 abaguzi abo 3 balemeddwa okugula olw'ensonga tukola ki tuli wano kaakati abadde asala plan yali yasala plan alete oba Sinotrack ebyo babiki biveeri waggulu bijje bituyeberenga accident tusobole okuvaawo kubanga agamba tumulemesezza ne tukitegeera kubanga omanye ebintu biyita ne tukitegeera naye tugamba chairman nti omusajja oyo ayagala kutuyisaamu Sinotrack okutugaanidde wano naye mukama yamanyi ekyokubiri yali agala tuleetera bayiwanyondera batukubirewo wano kubanga tumulemesezza okutunda wali abantu we bajja okutunda manye bajja okugula nga batulabawo tumulemesa kakati yobo bonna obuzibu bwe tuyitamu essaawa zino soko tugwe bamutuukirira kiki yayogera RSS waffe ye bulola kakati kola lwennyini bwe baatukoona already on Monday batukoona nga 3 naye on Monday nga 30th twali tulina ebbaluwa gye twetaaga okuva wa bulola naye bwe twatuukayo mu office twamusana taliwo naye mukubira simu ze Muzeyi ntambula naye Eva mbeera naye kubanga kati Muzeyi takyasobola kutambula okuva bwe yamenyeka amagulu bwe bagatemako tumusindikira kagaali kati era mbeerawo bwe bagenda biki byonna ne tugenda naye nga ayagala ebbaluwa eyo bwe twatuukayo RDC twamusana tatiwo nanga ninda ne mugamba kale nangamba naye oba oli ne Muzeyi awaka nze sijja Muzeyi omubonyaabonya omutambuze regiment mulinda najja namusanga onaga naye ebbaluwa sigenda gikuwa kati ojja gikima kati wetwatuuka zeeko ekyalo kyonna paka eri abantu bakimanyi olwedda evictions zino zibeerawo era bamanyi nti kasita balaba those people baba banyi badumbye ffe abantu ne bajja ne batugamba naye mwe bano abasajja mulowooza tebalumbye mmwe tugamba ogenda okutunulayo ng'abasajja bakutta ab'ebijambiya ab'amayinja abakinga bonna nga bali ebeegize ne tugamba chairman nakuba n'agamba kansooka endabe naddaawo nga naye n'agamba nti bannaye mbadde sinnawa kumanya eviction agenda okuba kodi Kampala ng'agamba afe tunakuemployinga muntu yenna naye tujja kuwa information kinaba kizze ne tumukubira essimu essaawa eyo nga batandise okukola ki otukoona kola lwennyini batukoona olwadde ensonga zino bulola mu ofiisi ye mweziri era badde azimanya era buddakika tubaye tugendayo kubanga yatuusaako ne wano mu meeting wano ffeffe kate nga twali tugambye nti n'omusajja oli azije yennyini atubonyaabonya atubulire wajje yajja ekyapa kyaffe atubulire obukakafu bwe obwagulwa yabujjawa ne tutuulaawo naye ateekola omusajja teyajja naye ffe n'atutuuza kati ofiisi muno bulola abadde ensonga azimanyi kati koolo bwe twatuuka okutukoona nga 3 era ye muntu eva gwe tusookerako ba RDC lwe tutuukamu eno eviction be tusookerako okukubira kubanga ebujjayi batutaasa ye leero ku luno mwayi bulola yatugamba bugambi mwerwaneko sisobola kujja mwerwaneko ne mubuuza nze kennyini ze namukubira essimu ne mubuuza
kati RDC Bulola simanyi kyenyinza kugamba oba kiki ekyamulemesa okuba nti atuyamba simanyi kubanga ate beba president b'ekitundu kyova eva tubadde nga tugezaako okuddukira gyali asobola otuyamba. RCC Bulola okuva yetwagobwa mu nnyumba yaffe oba okuva ebatukanyuga ne batumenya nga 31 Oktoba talinnyangako wano tetumulabangako. Kiki kyewandisabye nga ggwe? Tusaba buli muntu yenna gwe kikwatako asobola okuyingira mu nsonga zino ajja tuyambe. Tata President tukwegayidde mukama waffe tukwegayiridde tubonyebonye ekimala enkuba etukuba bagatuyisa mu zisino twaka baagala tukuleeta bawonyondo tukuba tusula ku bunkeeke tusula bwe tusula tetwebase tukwegayidde yonna gy'oli mukama wange Tata President kanfukamye n'ofukamye Tata President yonna gy'oli tukwegayiridde tata wange aludde nga abona naye tulemedde okufuna okuyambibwa ate taata wange mukozi wo abadde nga mobilizer mu kitundu kino okuva NRM bwe yatandika era kati basinga mutulugunyo lw'embeera yonna eriwo. Kaakati nyongera okusaba mama Nabanja mama Nabakooba Minisita Mayanja buli muntu yenna gwe kikwatako ku nsonga zino tubeegayiridde mutuyambe. Amanya gange nze Godfrey Gunkedeko nga nimutuuze nzaaliddwa kuno ekakeeka zooni era kwenkulidde kwensomedde e Lubaga nensoma amawulire gange manya nensoma primary e Lubaga yenvudde nensoma senior 4 nsomedde Kololo era bwe navaayo nengendako naye mulago batuwadde nensumayo ku bwa medical assistant nibunnema muganda wange yali anzirako ye naakola ki olumbe lumutwana ninga yali amaze okusoma nga afunye ebbaluwa era yali administrator kukoona nyumba yange nakuntwala ku ttaka lyange sikyalina bwensula wano nga bansanze ku street pezeze emyezi 2 enkuba ntoba amagulu gagano bagasalako dda lwa ttaka ebyo byonna si bulwadde siki mbadde nsaba nyambibwe abantu abasobola okunyamba huko nzire ku ttaka lyange oba ono atulwanyisa aleete bwino naffe tujjeyo bwino. Saba President kama wange muntunuulye nga bwenfaanana njagala ofuna abantu bajje batukeko wano awaka wange oba naawe otuukeko wano nga bw'otuuka awalala buli kimu kyonna nkirina. Badde na musajja mulwanyi naye okulaba nga nfune obuzibu nga siyambiddwa badde nkolera mu ofisi y'e Lubaga baradisisi bonna abasinga bamanyi naye Bulola talina kyanyambye kubanga naliyo ku bbalaza nga 31 n'ebbaluwa gye baali bantumye ne ngendayo nga 3 manya ngendo okugira nangamba mbunga ne muwala bwakyakutambuza ekiroobe kitumukubida amasino nga tubbaluwa bajagala tuludde nga tukwagala jimpe nanga muddeyo munadde nkya nja kutuuka bwe tubbaluwa yokka gye twagala bagitukolere netukomawo teyatubulyako nakyo kigenda mu maaso kyonna tuba tuli wano ku Lwokubiri nga 31 nga bawanyondo ne polisi basandise okusiba oluguudo waliwo abasooka okujja tutulabula abasajja bazze n'ebijambya nekino ennyondo mwegendereze musale amagezi naye ennumba leero gye babalumbyemu njawufu netuguma olwo polisi bwe yajja yasiba oluguudo lwonna nerusiba neryonna nesiba nga tekkiriza batuuze bantu bayitawo n'abalala ne bajja ne bakola ki ne bankasuka wabweru bajja batuwana court order batukasuka bukasusi wabweru ne bagamba mufulume ne muganze efulume ndaga wamunda bwenfaanana pati polisi ne batandika otukwata ne batukasuka wabweru kwaliko abamayinja 3 ne DPSOD Kampala zinaaba mu faces jula kubanze mbadde mbiliza force mbadde nkola abanamu mbadde bajjanga ne tukola nabo zinkolede ku office ya RDC ntwasookera mengo tenajja naye siyambidwa RDC sabala basookawo zaina muonge kabunga nono gwe batwale mkono nali eruwero banyamba naye ono Bulola talina kyanyame na kimu twamukubira n'amasimu ajja tuyamenga abasajja batugize nagambo twerwaneko ki nentumayo n'abantu bamugambe ajja ntuke kalabe bwe ndi teyajjako nawo nenkwata essimu nenjikuba simu yajigano gikwata paka na guno gujja tajjanga ko wakakulaba mbera je pita mu office kiki ekigenda maaso kikenga tetuna kutukibwako bino naye tesiyambiddwa tusaba president abantu abo bateeka mu office abamu tebamanyi mirimu gyabwe tebalina kye bakola bali mu office nga bifaananyi ababadde wate b'okyusa bebadde batuyamba bakola emirimu bano tebasobola kukola mirimu ze nkyogera nga n'obukakafu wabadde nkolera ku office awo ebyo byange olowooza Bulola ayinza okuba kiki atya Bulola kiki kyaba atya president yamuwa obuyinza twakozesa abalanga ababoggolera oyo olina byakola akola mu neffe betuwulira
byakola embya naye ffe tubitukwata ku nzolo n'abajjana bambuuza nti bakola tya musajja ng'alina bye yabonyabonya era ennaku kyaki yennateete ebyo kambireke owakiita situkana ajja pulezidenti yabawa obuyinza kyobola nzijeyo naye bwini njala twogera amazima yali badde ajja nanfaako mbadde musajja we mbadde nkolerawo nga nkyalina okugulu kumu naye siyambiddwa ogaya amagulu bagatemako lwaki lwa ttaka lino kuno kwe kwasooka kuno bakusazeeko mu mwezi gwa kusatu si kansa si kibankolerako bombo ne bansindikanga ennamirembe ne ntwala omusayi nga tebalabamu bulwadde lwaki mbonaabona bwe nti ku ttaka erya taata wange kwenkulidde kwe nazaalirwa twagala aleeta obukakafu tweyagulira ettaka agamba yaligula n'alikyusa n'odikyusa amanya batugamba Anatoli Kirangwa Joseph abeera najja nankumbi ku kyaki zooni akolera na container village abatunda engatto n'eddagala ly'ebirime amagulu gatemako bagakuba masasi si masasi gajjanga bulwadde nolanga okulu tekukyatambula kwesibye tekukola ki nekusooka ne bakusalako nakuno nagenda okulaba nava ku kanisa namine gyensa nga ndawo okugulu kanisa okunsiiwa ngenda okudda wano wiki gye nasoma yo yamalayo ezaddako saalisoma ngenda okulaba okugulu kuzimbye kweyongera era ebifaananyi ebiri awo baba ati munnange nze nakiraba nali mulamu bawena yajjanga bajjanga lolo ne batugamba bamusanga kawo wabweru ng'ali ku gate so okusookera ddala erinnya eryangeze Mukasa Alojja omubaka wa Lubaga South mu kaseera kano ndi mu kitundu ekiyitibwa Kakeeka mu parish y'e Lubaga era nga simawulire malungi eri omutuuze wange omu nga mukyo kiri mu kubeera nti yasendeddwa yakanyugiddwa yaggiddwako ebibye ku ttaka wazaalibbwa okuva mu mwaka gwa 1953 n'ekikuba enkyukwe era kiswaza nnyo okulaba nti bino byonna ebikolwa bizze bikolebwa nga simanyi naye nga ate abakulembeze abasinga bategeezeddwako omwami ogwe mulaba emabega awo talina magulu musajja mukadde ne famire yiino batambuza miggo kino kyetukola wano tekikwatagana ku nze nzeka ng'omubaka kikwatagana ku mubaka akiikirira abakadde kitukwatagana ku mubaka akiikirira abantu abalina obulemu kuki ku mibiri era nga kikoleddwa bamukwata mundu abamu ku bo abeeyita abakozi ba State House era nga bagenze ku ofiisi ya RCC mu kubategeeza n'abagamba nti bo beerwaneko nga bo bakunga abantu naye nga itasobodde kukola ki kulinnya waneeno ku division Lubaga bagendayo ntegeezeddwa era ne babeera nti buli mbeera yonna bagezezaako okusitula eddoboozi lyabwe naye nga tebayambibwa twagala wabeerewo obwenkanya n'amazima era nga ntegeeza office ya Land Protection Unit esangibwa ekibuli ku CID babeere nga bayingira mu nsonga eno era nange kennyini ngenda kulinnya nkole ki ngendeyo mu wiiki eno twagala kuzuula ddala mazima kulwaki bibeeramu okukuta ab'emmundu babeera bangi poliisi ye Old Kampala tubadde tusaba bwaba nga basobola okukyuza obukulembeze bwa security hierarchy awo ku Old Kampala babeere nga bakola ki nga bakikola lwansonga nti nfuna ripooti nyingi naye nga ez'obumenyi bw'amateeka nga zenyigibwamu poliisi ye Old Kampala so tusaba abantu abanoonyerezebweko lwansonga be baleeta wano zi patro z'amagye abantu abagezaako okukwata obutambi nga bajja okusigukulula abantu baneeno nga bakwata abantu abalina amasimu bw'oba nga okola ekintu ekiri mu mateeka kyoba ogaana abantu abakwata kyoba ogobawo abakamera era lwaki n'ebiseera ebisinga mujja na zi patro kiro abamagye bajja era nga ne bwe twogera kati mu kikomero ekyo mulimu abamagye abo abambadde ebibomboola emmundu bakookinga mu kukola ki mu kutiisatiisa era ntegeezeddwa abantu bange nti bateekateeka okubayisaamu loole oba lukululana wano baveewo lwansonga nti oyo yababbyeko ettaka anoonya baguzi mu kyama yatera akole ki akibuukemu so tusaba buli mukulembeze yonna gy'ali bannange ekituusibwa ku muntu omu kiba kituusiddwa kuki ku buli munnayuganda yenna era omuntu omu waaba akaaba basigadde ffenna tetuba na mirembe tetuba na ddoboozi tubeera ku bunkenke saagala buli muntu yenna asirike ng'abantu bano babbibbwako ettaka lwansonga nti ekibba ttaka kyenyigiddwamu abantu boyinza okutwala nti balina amagezi nti bategeera so tukozese ffenna tubeere babaka mu biti byaffe tubeere nga twogerera abantu abakola ki abanyigirizibwa era nga ngenda kutambula okulaba nga nnoonya era nga nnoonyereza obuwonvu n'obugga lwaki abantu bano bali waneno nga basula wabweru mu nkuba ne musana mu mpewo nze ng'omubaka era ng'ekyo ngenda kukola ki kukitandikirawo yenna buli muntu akya minisita ministries abakulembeze bonna n'abaaweebwa obuvunaanyizibwa okuuma n'okutangira obubbi bw'amataka mu ggwanga lyonna ensonga y'abakulu bano mu Kakeeka zooni Lubaga ebeere ng'ekwatibwako amagye nga babafulumya naye kye twebuuza
amagye weegali kukuuma abo abanyaga ebintu by'abantu oba weegali kutaasa bantu? Ekibuuzo ekyo kikyanemye okufuna nsa yaakyo, kubanga buli we tusanga omuntu wa wansi yatulugunyizibwa. Abantu abanyazi oba ababba ebintu by'abantu ate be bakuumibwa. Bali mu kumenya nnyumba yoyo ng'oyalaja na bakanyabba kasuka bweru. Tunyigirizibwa olw'ensonga nti tulina gye tuyitira kulwana na kwogera. Lwaki? Nange gye ndinyigirizibwa. Polisi y'ekyengera tennyambye. Buli we nfuna obutakkaanya ne banteekayo ne bansiba. Bali obandopa bannona. Nze bwe ngenda ne ripootinga waliwo n'omusirikale yaŋŋamba ayitibwa bamuyita meja ku polisi y'ekyengera n'aŋŋamba nti sijja sobola kuyamba. Ne banjokera mu nnyumba n'ensirika. N'olwaliro tuli mukugulu bakuyita kuguluntana olwa poloti. Lwaki? Nti eyo ennyumba bagimenya mpita wano obudde bw'ekiro. Oyo bamukasuka ndaba. Oyo ekiro oyo muzeeyi nga ndaba. Ne basomba ebintu nga ndaba. Naye nga bw'ojjayo essimu okuba nga akwata vidiyo oba okuba nga ayogera, miggo nakugoba misinde, piki bajja gitwala olina kudduka. Museveni aveeyo ayamba abantu, aleme kudda mu State House kutuula kuwoza nti nasindika security. Tekyali security mu Uganda, tetukyalina mirembe, tetukyalina bwogerero, tetulina gye tuddukira. Aveeyo atuyambe. Boda tufa batutulugunya, tubonaabona, tuli mu nsi yaffe mwe tubonaabonera. Mukasa Alojja ye mukulembeze yekka akyayimuse najja wano. Bannaaye njagala okwebaza buli omu nga neebaliza on behalf y'abantu abalala bonna nga neebaza omukulu Honorable Alojja Mukasa kubanga yasobodde okwewaayo n'ayimuka n'atambula najja wano nga ate abatuuze bonna bakulembeze abalala bonna bamanyi nti baatukanyuga okuva nga 31 October 2003. Naye omukulu Honorable Mukasa Alojja kyakoze simanyi kyenyiza kugamba kubanga alaze omutima. Ayimuse najja natuka ku ground n'alabira eddala ekituufu ekiriwo. Nasobola n'okuleeta abamawulire kubanga abamawulire abasinga bonna basalirako eyo. Naye at least omukulu Honorable Mukasa Alojja atukoledde kyattendo. Era kyemmanyi katuuse wano eno obuwanguzi tugenda bufuna. Nze bamutana Sajja Silivia taata wange ye Godfrey Gunkedeko n'omwami omulema. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa. Nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.